Tewaliwo omuntu yenna yali wano okutandika ne mu 89 wano. Tewaliwo omuntu yaliko wano. Omulutalo nayitanga wano. Kubo lyali awo wansi awo bwelityo nga tukka wansi eri mu Kembogo. Nga tusala tugenda Bulemeezi. Ne wano mu 89 nga tewaliwo kintu kyonna kiro bisaka bibira. Naye kaakati ngenza okugenda okulaba nga Badiru ajja nga mu 9. Badiru Mwanje. Ne mulaba wano mu 9 nti yaguze ettaka lino. Nti ettaka lino lyani? Ani asalawo? Kooti yasalawo. Bali abali wagala kujjako Mwanje bandigenze mu kooti. Nibawoza. Kooti nesalawo yebe esalawo nti genda Mwanje oba sigara oba mukole bwe muti. That is common sense, even if there was a dispute, especially for the one who is already there. Yes, even the minister can cancel the title. The Minister of Lands can cancel if it was given fraudulently. But in order to do that, you must listen to. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.